Atabo mulungi nkwaniriza ndowooza ndaba nateredde dda ne muzeeyi Ssaalongo enseera tuli wano e Busiro tuzze eno e Busiro North. Busiro North eyawangulwa Mayanja Moses. Mayanja Moses. Esebo. Muna NRM. Muna NRM. Kuno yawangudde. Leero kuno yawangudde. Kyekyo. Nsanyuse okulaba muzeeyi. Amiina sebo. Oli otya? Bwentyo. Nakuleka luli. Nga tuwayizaamu. N'olwaleero nzize. Neyanzeege. Tuwayeemu. Tweyanzeege okutufuniranga omukisa guno. Lwaki nga sijja? Onnange. Akalulu kululo katambula katya? Tekatambula bubi nnyo. Lwakuba nti tetwalonda abamu baayitamu. Abalala ne bagamba mbu batubbye. Kale sitwamanya. Akalulu kano waliwo abaagambye nti NRM we yabadde eyagala owaayo awangule nti babadde bamulangirira. Nga tekisoboka kumulemesa. Mbu bwe mpulira. Era nga kyekisinga obutuufu. Kubanga nze nkijja kuwa Masaka olina akusinza obululu 50,000 ate ogenda okeera enkya ng'ate gw'omusinziza era biba nnange. Byewuunyisa ate nga bituufu. Ye. So olutalo oyongera tubuulira ki kati olwaleero? Olutalo kubanga olutalo sijja kubabuulira bingi nnyo kubanga ebisinga nabibagambagamba dda. Naye ndowooza kwogera ku ngeri embeera ya bw'amayumba 10 bwe yampisa. Bwe twagyeyisizangamu kati awo nno n'okumanya ngeri ki nakolagana nga ntya ate nze nga ndi mu gavumenti. Ng'oli eno n'eno. Ensonga ndowooza gye nnyinza obboogerako olwaleero. Awo wennyini so kumbuulire oyongere otunnyonnyola ensonga eyo ey'amayumba 10 kubanga bangi bagiwulira naye tebagitegeera. Era bangi bwe bawulira ate bamayumba 10 baagala nnyo n'okufuna enjawulo nti yaliwa n'abayuuthi bano kubanga bagamba abayuuthi baali bazibu. Waliwo bacheyamaani nabo nti bazibu ate ne wabeerawo ne bamayumba 10. Era olina otutemeratemera otwawulire abantu abo then twongere omumanya enkolagana eyo nti gwe kuba mpulira bamayumba 10 bonna abasinga bonna baabamalawo dda kubanga tebaali bangu naye gwe wooli. Nze wendi era emyaka mpeza kati 71 ekyo nkigumiza ddala naye ekikulu mayumba 10 namufuna nagenda nali mu nsiko nga nagenda kulwanisa Obote kyekyali kintutte mu nsiko. Kyokka Obote ndo nnyinza okugamba bwe nti tinaatusinza amaanyi mu nsiko n'agingobamu. Ge mazima awo bwe nava mu nsiko bwe nagobwa mu nsiko nakomawo mu kyalo. Naye nti kati awo fe bw'oyogera bw'otyo oli agamba olimba. Ate nga nimba ki? Kubanga at least tugambire ddala nti fe abaakayiira. Kuba NRM ajja gamba muzeeyo n'abadde ati. Fe abaakayiira. Abamu Obote yabazinza amaanyi. Yatusinza amaanyi n'atugoba mu nsiko. Bwe tutya ensiko netugira ki? Netugiddukamu. Naye nga tulina essuubi nti ate essaawa 24 tuyinza okuddayo netugira ki? Netweyunga. Kakati wali olina okudda mu kyalo gye wava ate kyokka obadde mu nsiko obadde mu yeekera. Kyokka ng'okutebenkera mu kyalo mw'ovudde ng'ate obadde mu yeekera nga kirimu obuzibu nakyo. Nabanyonnyola engeri gye nagenda ku ssaza n'engeri gye nafunamu ebbaluwa. Kati ebbaluwa eyo gye nafuna naye mbabuulira n'engeri gye nasooka okweyisa nga neekwese nayo naye oluvannyuma ne banzuula nti ddala kituufu nina ebbaluwa ne ntandika okukola. Kale bwe natandika okukola abavubuka batandika okuneeyungako n'abo abamu ku baali mu nsiko ne ntandika obbasombanga nga mbatwala ku ssaza nga mbanjulayo. Kati era abamu baafunanga amabaluwa ag'obwayuusi. Kola obwayuusi
So wali kurutinga. Aha. Kati kumpi nange nekolera ejje lyange. Mu muluka guno. Era ngamba lina abavubuka buli kyalo nga nnako abavubuka abasukka abasatu. Tulina ebyalo 8 abayusi. Kati nga ntenze ku ssaawa eyo ebbaluwa bwe yampeebwa empa obwayusi okukulira abayusi. Ng'era empeebwa n'okwera mayumba 10. Mayumba 10 nedda mu biseera ebyo baabalanga nnyumba 10. Buli nnyumba 10 nga bateekawo ki omukulembeze. Nga gwe bayita mayumba 10. Naye nze bampa kyalo Kiramba. Saalongo. Kuba bw'ogamba buli nnyumba 10 ennaku zino. Ennyumba 10 uzisanga mu kantu katini bwe kati. Edda ennyumba 10 emu yalinga wano nga bwendaba n'eri. Kyali kiti. Kubanga kati wano otuli kino kyali kibanja kimu. Kati ng'ogatta waliwo kyakubiri, ogatta wali kyakusatu, kwe kati bwebito. Ekibanja y'ennyumba emu eri awo. Bati nnyumba 10. Nga kumpi kyalo Kiramba. Kyalo Kiramba nga nnyumba 10 nga ye mukulembeze. Kakati era ekintu ekyo kyajja ku mulembe gw'Obote. Nga baagala abafunze abakulembeze babeere bangi. Kakati ndowooza nkiyite ku obutalyamu nsi ndowooza lukwe. Ng'ebawa obuvunaanyizibwa mubeere nga mulaba nga nammwe muli involved nga mwemuli webale nnyo. Kati ensonga eyo kati naye tenze kwolwo bwe navaayo mu Nankana ku ssaza eyo bampa kyalo Kiramba. Kinene nno ssebo Kawalira munene ddala. So gwe wali mayumba 10 wa Kawalira? Mu mayumba 10 w'e Kawalira. Kale nasobolanga kakati akaje kangako ke nakola bampe obuvunaanyizibwa era obulala obwampeebwa ku ssaza bwali wakuuma mukutu guno gw'amayanja. Ekkubo eryo ekkubo walina okuliteekako obukuumi kuba kusaawa eyo nga tebannalikola aduuyi aleme kuyingira. Era kubanga yali asse mayumba 10 yali asoose yali afuutuza sayidi eyo. Era ndowooza owessaza kwe yasinziira agambe nti genda bayeekera banno bakutte. So mpozi gwe baakuwa mayumba 10 bayeekera banno bakutte. Naye we najja kati akaje kaake nali nkoze nga nsobola okukuuma mayanja oyo. Naye mu magezi agasinga obungi ennyo. Kati ati abasinga abo baali sibatendeke be nakolanga nabo. Kale nasobolanga okubafunirawo we babeera bo. Nga oba mu lusuku ng'awo oba mu kasiko ng'awo nga mbagamba mubeere wano nga mukuuma nze ka ŋŋende nawone. So nga ku ssaawa eyo kati nga nsobola okuyisaawo ki ebyange. Ng'era nsobola okukolagana bwe babaze batambula bavudde eno mu Busiro bagenda Mawokota abasobola okuyitawo nga nabano mwanayinki bendi nabo tebabalabye. Tebajja kutwala lugambo nti ate tulabye akukutana nedda. Kale nga nze nga nkola bwe ntyo mu ngeri ng'eyo nensobolera ddala okukola obw'amayumba 10 bwange mpola mpola. Naye olunaku olumu nga tonagenda ku lunaku olumu olwe buvunaanyizibwa ki ddala mayumba 10 bwe yalina ng'oggyeko kati okugamba okuuma mayanja oyo naye buvunaanyizibwa ki obwalingamu okubeera mayumba 10? Mayumba 10 kubanga yali pulezidenti w'ekyalo ekyo. Ng'ate pulezidenti obuyinza bwonna abulina. Bw'agamba nti fa. Mayumba 10 bw'akugamba nti fa oyo wakufa ofa. Ne bw'aba yasazeewo okwettira akwenga asobola okwettira ng'ate teri alondoola. Era nga teri ajja kukugambako nti ate ono nga teri kubuzaawo obulawo. Kakati nze bano bayuuthi baalinga wansi wa butereevu. Era nga nze muduumizi waabwe. Ate nze mayumba 10 ate nze nkulya bayuusi bonna mu muluka gwonna nze mbakulira.
olunaku lumu batuyise ekakiri eyo twalina tugenda ekakiri akati tutuuka ku road blocker basaba bwa identity card babiki nga nzijayo ekipapula kyange omusirikale olwakisomamu ng'asangamu kali yali muyeekera omusajja asikayo ekisaawe kinfumite sebo nga kamayumba kume nga takyakalabawo naye mukama yazza bibye munnange yali musirikale wa gavumenti bano aba special force abayambalanga ebyaredire naye munnange abaaliwo ab'omuluka n'agamba nti tokigeza n'okikola omanyi n'owomuluka yali w'amaanyi chairman w'omuluka wa UPC yamugamba nti tomukwatako muviireko ddala tomukwatako ye olwasoma byonna bwe yatuuka ku kali yali muyeekera n'akyuka sikaso akusale chairman wa UPC bamuyitanga Kivumbi namugamba tenga chairman balina amaanyi abo ngera bwagambye nti chairman ye yali akumanyi nnyo era emisana nga tukola naye ngeri gye nali omukulembeze waki w'abayuusi nga tutambula omuluka gwonna era ng'alina kujja kumala kulipootinga wano kati kitegeeza nti nze nali omusirikale omukulu kati akolagana n'oyo chairman chairman wa UPC omuluka era nga chairman ya television serisinga nga yatwala n'omuluka gwonna mu butongole ngera ajja nankima ne tutambula buli kyalo nga tumanyi n'okunywamu mu ngeri ey'enjawulo byeti eyo mwatuukanga abantu bachairman batuuse kati kyemwagala kye baleeta ate bwereere nga twetambulira ekyabanga kyetaagisa kuba na musirikale naye nga tetutera ffe bambi endowooza kyekimu ku kyatuwangaaza naffe tutera kwagala nnyo okutambula na musirikale era ffe tubeera ffekka so bikomawo ebyomusajja oyo okugjayo akaso kasita chairman yamugamba baali ye babaaza nga babazaawa baali tegamba nga bwomanyi road block awo ekakiri wennyini awo nga ku poliisi wennyini we yali akati nga buli road block nga basaba ebikwogerako ate nga abantu babirina obwa identity card bali bamaze obukola obwa UPC nga babusaba kati era kasita yamugamba era n'omusajja yazaayo buzza kaso mu nsawo nga ffe tuyitawo nga tugenda kugombolola kukola byaffe byali bitututte nga tukomawo twakola omulimu munene kakati wagambye ku wamayumba 10 ekyalo kati kankugere ku kino ekyaffe kyali kyonna kyazika okuva mu luggya lw'omuntu okutuukira ddala ku ggombolola ekakiri nga wonna nsiko njereere abantu baddukamu kakati kyali obukulembeze obw'amayumba 10 wali olina okusala amagezi gonna okugogola ekyalo bategeere nti temukyali bayeekera era gwe mulimu omukulu gwe natandikirako okulima ekyalo enguudo zonna ez'ekyalo zonna ffe nno twalulima okulujja kuno paka kakiri bantu bakomyewo ekasita twavaayo munankani awo mu nsiko bamaze ofutukubeeyenka amagi bagakubye kati yo gavumenti nemanya nti wano tewakyali kiki muyeekera ne bayita abantu ne bagenda bakomawo kakati era gwe mulimu era omukulu gwe nalina ogukwaniriza abantu okukoma bakubatebenkeza mu kiki mu kitundu era gwe gumu ku mirimu gye nalina akati awo tulimu enguudo zonna okuzima tulina okuva kuno kulima okubatuntuza kaŋŋambe kumpi kubanga kwabanga kutuntuza kubanga lwampaka mulina okulima mpaka kakiri ne tulima okuva kuno
mpaka Ssentema kusaza. Gwenga tolima. Nze sirimo omulimu gwe gwa kudumira. Naye ng'omukono gw'ekyuma gwe mutaddeko. N'olima okuva kuno paka Ssentema. Paka Ssentema. Ate ng'olina okwetoolooza ekyalo bategeere abasirikale bona aba special force abajjanga okulawuna bategeere nti kino ekyalo kyaba ekiriko abantu era nga tebakikoleramu nnyo bya mbyone. Era baatuuka bajjanga ne batuuka ewange ne bambuuza biki nti ekyalo kiri bulungi. Kale gye emirimu gye nakolanga bwe nti era ne ngitambuza ne mmuluka kuba ne mmuluka naye nange era okugira ki okutuukayo kubanga mayumba 10 oba mayumba 10 w'ekyalo nga nina omutuukako konzi wano weetaaga wano okulongoosa na wano weetaaga kati nga awali enzigotta weetaaga okusaawa kutereeza agwe emirimu gye nnina okukola nga mayumba 10. Kati omukulembeze wa UPC oyo chairman wa UPC ye nga omulimu gugwe kati nga nkugamba obangaani kati ng'omulimu gugwe gwa kulabirira gugwe gwalinga muzibu kubanga bambi naye ng'ate n'obuyinza alina bungi. Era gwe mayumba 10 walina bungi ekitegeeza ate kyeyamaanyi yali akususseeko nnyo. Era olumu twakwatanga abantu ng'abo ye n'ayagala okukulagira kwogenda okole ki obatte. Naye olw'okuba nti nze si kye kyali kintutte mu nsiko nga sisobola kikola. Oluusi nabakwekanga ne bwe namala nga bakweka batuukanga nembata. Abamu bwe nalabanga sisobole kuta nga mbayisaamu mpola mpola nga mbatwala ku ssaza nga mbaleka eyo ebyafanga ku ssaza saetaaga kumanya esanze avudde mu kiki waali bagambye nga muve ku kyalo era abo abasinga baba kakati n'ekirala nali kyali muvubuka mu biseera ebyo nalina mukadde wange mu kibuga nali ntambula neŋŋenda nga ŋŋenda mu kibuga tulinnya train eyalinga awo nga nninnya train ne tugenda mu kibuga naye ku olwo nagenda waliwo ku Nakivuumyoza waliwo omusajja bamuyitanga Kikomeko n'enkyama nangamba ng'alaba nnyirira ng'ate gye nva mu nsi ya lutalo. Oli mu lutalo oli mu kyalo ndi mu kyalo nnyirira nangamba nseera kiki ng'onyira okola ki koze nkola nga mayumba 10 era nkola nga owa yuusi akulira abayuusi n'akwata ku mutwe agamba batemu bano webaali babamanyi nga babatya agamba mwana wange nkubuulire muganda wange nkubuulire mwana wange nkubuulire obuyinza olina bungi nkitegeera ky'ogamba naye togezanga n'ofiisa omuntu mu mikono gyo. Omuntu n'afiira mu mikono gyo kyewale nnyo omusaayi ogwo gwewale nnyo mu mikono gyo. Era ekintu ekyo bwe nabanga nkutte omuntu kyekyasookanga okujja nga kyekimbeera wano nti weewale omusaayi kituufu. Era Mukama yannyamba satta ku muntu nze kujjako nga ebyensiko ebyo byali bya kijaasi eri masasi lwampaka oda ne oda naye wano nga nze ndi kukulembeze tewaali ayisobola kunduumira nti ate genda ogireki otte nedda. Kale nasobola okumalako bulungi amayumba 10 bwange nenjira ki naye era mu birungi obutabulamu kibi kati waliwo omwami eyali mu biseera ebyo nga era yali chairman w'abayeekera mu nsiko yaffe eyo. Akati bwe yakomawo kuno ne baŋŋamba nti yakomyewo ku kyalo akati nalina okuwalizibwa ogendayo. Nagendayo
kyokka nga nze kyenjagala ogenda kumutaasa agire ki adduka aveeko kakati ye ekitegeera mangu kuba yalina mutabani we gyetwali tukola n'adduka kati bwe twagenda ne tumunoonyanoonya awo nga tetumulaba kati bano abaali ku kyalo ne bagenda bamunnyonnyola nti Nseera abadde akunoonya ne balowooza nti oyagala mutta Nseera abadde akunoonya akutwala okusinga nga sitta naye nga bamanyi mutwalewa kugombolola ku poliisi oba ku ssaza kubanga eggombolola lyali terikola ery'Ekakiri nga ssaza lye likola eri special force kale okuva awo n'azimba empalana mu mutima era bwe kati nga tumaze okuwangula olutalo Museveni awangudde yajja n'abasirikale ne bankwata ne bantwala e Kakiri namalayo ddala wiiki 2 naye ne babulwako omusango gwe banzigulako bantu abatuuze b'ekyalo bokka bagendanga ne bagamba talina musango talina kabi konna ne bampolereza paka lwe navaayo era nga sirina musango gwonna. Njagala okwongera okumanya lwaki mu lutalo olwo lwonna abantu bakaaba nnyo naddala abayoosi ate kinkoze bulungi nti ate gwe wabakulira nako ku kitundu kyo naye nga babakaaba nnyo bayuusi baali nabo baali basalawo nga bwagusanga eyo nga naye akugjawo bujja kate kasita amagye ago g'olaba omuduumizi waago akola kinene ku go abaduumira baka kati asalawo kinene bakati yuusi eyali mu luka guno senga yalina omuduumizi omukyamu era naye osanga bangi mwebali abavubuka benakolanga nabo mwebali nakati mwebali abalala bavuga bodaboda abalala mwebali okujjako ate abafudde ennyimbe zaabwe ne baba nti bafudde ennyimbe zaabwe naye nga tebattibwa buttibwa nti basikibwa ne batwalibwa abasinga kubanga guno omuluka gwali guduumirwa omuntu omutuufu nga tetumala gakwata tutyo bantu nga ekyokutta nga ekyo ekisingayo babattanga yuusinga maama nnyabo aba yuusinga ate kiki era nga yolukwatako kati omukulu ono kati nga nze bwe nnali bali kubanga omuntu akwatiddwa kikugi bateekwa okusooka okumutuusa ewano nga tebannamutwala walala wonna olina okusooka okumanya oba muide adui muyekera biki wona akwatumukutte nti basooka mutuusa wange wano nze nina okumutwala waggulu okumwongerayo oba okumuta kati ensonga lwaki wano ffe abaali abayuusi tetweyisa bubi era nebaza mwebali bakyali mu ddala bangi bavuga booda okujjako abo babagiraki abafudde ennyimbe zaabwe buwuka accidenti abo naye nga bo bambi muno omuluka gwange naye ng'emiruka emirala bambi bafa batta abantu kati bamanyi ekikulu nga ye kati bwe baba bamutuusangako nga tafaayo kunoonyereza ani yaani lwaki mutukutte asalawo ng'amutwala kati amagye kati nkani tulinaanye wano bujuuko bwe bamukwatanga oba wano ejjumba bamutwala butereevu ku magye wa wali ebujuuko walinga barracks ate bwaba amagye bwa listed bamuyita aduuyi kituufu bamalawo bumazi kati ngaffe wano okutte wano twala butwazi Ssentema botoosa bakola ki bakuba bukulima tebadda mu kubuuliriza nti ate kiki tewali kooti tewali biki nti ate waliwo okukozesa tewali kukozesa abayuuse ne bakolera ddala emirimu emibi mwalimu kale namu abatonotono era beeyisanga ate obubi era bagenda okweyisa obubi bo bennyini ate bafiiramu nga n'olutalo terunaggwa. Then kati enkolagana eyiyo yali etya kubanga ekikyo kya njawulo
kuba mayumba 10 abalala betuwulira gwe wali okola eno ng'okola n'eri gwe wakikola otya? Nasobolanga okuba omuntu omwegendereza ennyo nga bano betwalinga nabo mu nsiko abo nga bebayinza okumanya ekyama kyange ne bano omwana yinki betwakolagananga nabo abalala ngabo tebakimanyi ngabo tebamanya ate okujjako bano bokka betwalinga nabo kuba mwe baalimu era lwakuba nti abamu bafudde baalimu nga era bali mu kibinja ekyo kyenkozesa bamanyanga era ne batambuza nkono okubatambuza abamu nga basobola ogera ne babatambuza ne babayisa mu awakyamu ne babawerekera bagamba okubawerekerako naye nga tubeeramu nabo kati basobolanga okuva emitala eri ne batuuka ku mayanja nga wendi oluusi kati ne twogera nabo twayogeranga titugenda nti mugenda kuyitawo nti kikale muyitewo kyawatuufu ow'okuyita nti muyite wano ne bwe muti nti tugenda Kabaagano nti kale ti wano nno kati temujja kweramba wano kkubo nti kati mukwate wano ne bwe muti olwo ngamba ono kw'omu ku abo bannange ti bakulembera bayise mu kakubo kano bwe kati ng'abatwala bwe baba bavudde eno nga bagenda kusala ng'era kudda Mawokota ng'era nakyo tukikola bwe tutyo oluusi twasisinkananga eyo nga naye nkola ebikwekweto byange naye n'obuzaabuza ekintu okikolera ddala n'amagezi amazaale naye nakolanga ebikwekweto byange ebyekiro ne bamanya nti nkola nakola era nga mbeera n'abaana bange nga 6-7 ne tutambula tuva wano oluusi ssaawa nga 3-4 ne tutambula tugenda Kiruto ne twetoloola wano kati wekangambe wano Bugamera tuuto Bulima tuuto Bulangala ne tusala ne tugenda Kabaagano ne twetoloola Kikugi ne tugenda ne tugukira eri ne tukoma tambula ne tukoma wano oluusi twasinkananga naye nga wano tebakitegedde twayogeranga twalinanga password zetwakozesanga password nga tuzimanyi ffekka kyeneewuunya nti tebaafunangamu nkenyera abaluwa nti omusajja ono ayinza olumu okutuyitamu abeenareebayeekera banneesiga nnyo Mukama mwebaza olw'ensonga eyo nabo banneesiga kuba senga baali tebanneesize sandikomyewo nabo bandinjodde kati naddala ng'ekirongo ekyo bandinsaanye bandisobodde okunjoola kituufu era twalina omutongole ng'akulira ekitundu kiri ekya Kikugi Bulangala bw'atyo eyo kati yagezaako ye okubalingiriza teyaluwona yali muvubuka ne teyaluwona era lwamusanga ku maki kwolwo nali nakoze ekikwekweto nempitamu ne musanga awantu ne mugamba mukulu va mu kirabo kino eky'omwenge yali akolanga ki mutongole ne mugamba mukulu va mu kirabo kino otambula odda awakaawo nagamba ate nze omutongole nze ndi mu kitundu kyange nze kiki ti nze ndi mu kitundu kyange nze ssebo nze ŋŋenze ate kwolwo bampita buyisi nti wuuno mu tawuni ekikugi we bamuttira abayeekera bennyini nga bamusse so si basirikale boboti abayeekera bamwekengera kale senga nange baali banneekengera tenali siruwona kale buli ludda lwonna lwonali Katonda yannyamba ne luba lumativu ku saidi yange olwa gavumenti nga lumativu kubanga oyo w'omuluka yali anneesiga nnyo era amanyidde ddala nti ndi muntu mulamu nnyo ayitiridde oli mugonvu oyagala okulwanyisa omuyeekera webale nnyo njagala okulwanyisa omuyeekera era olumu yakwata omuyeekera amuleeta ye yennyini n'amundeetera temuyeekera oyo nti genda okole ki omutte
nalina mukwano naye era bwe twali twazitwanako ne tugamba nti kati ffe obuyinza obutta tubugyawa nga tumutwala nga tumukweka twakeera ku makya nga tumukulubbya nga tumutwala kakiri ku poliisi amagye genankani aga green olwo special force evuddeyo egenze olwo green yeriwo tumukwasa wa green ffe nga tukomawo ebyaddirira tetubimanyi naye nga ffe omusaayi twagwejjako mu ngalo naye nga eyo yali asazeewo naye kyembuuza mu bantu bano bo ekyaba okusalawo kwalinga kutta tekwalingako kuperereza oba omuntu akyuka adde ewamu oba kutwala mu kkomera tewali kkomera kusala busazi ekkomera lyali kusala ekkomera kutta tewali kkomera kale bajjanga kati ngabo ne bayoolayoola abantu oluusi ne batwala naye ng'era abawonyeewo abawonawo ng'era gwe mukisa gwa Mukama oba tuwulira Namanve yajjula ye ekiri awo Ssentema awo kiri e Ssentema awo obuwanga tewolaba n'ebijjukizo mu ebiri eba byonna buwanga babukuŋŋaanya nga buyitirivu waliwo mukwano gwange ennyo era twali naye mu nsiko amuyitanga Makumbi yajira kwolwo baakola ekikwekweto munnange aba special force kwolwo baakikola nno nabo nga bugenda ku kyobudde munnange nga kwolwo nze saaliko bwe bakyekolera bokka kwolwo naye nali sinnaba kugira ki kugira kufuuka ebaali olwo nga sinnafuuka ekitundu bwe kyamala nkufuna nga omukulembeze nga tebakimala gakiyingira naye kwolwo nali sinna kali mukwano gwange oyo Makumbi baamukwata bamusanga sayidi z'ebulime nga bamutwala era twaliko we twali tuyimiridde twali tugenda ku ggombolola eyo olwo nga kutandika okukola ku pulaani ey'okweyanjula nga tuno bamutuyisaako nga waliwo n'abavubuka abalala bayoolayoola muno baatuuka eri bagamba bugambi nti oyo yeekera ffe tetuli bayeekera omusajja wattu bamuyitanga Nyamayema yali era atudde bw'ati alina emmundu ye akwata ng'amukuba amasasi ng'agamba bano mugende mumusimire nga bagenda bamusimira bwe bamala omusimira kati mu kifo ky'okumuziika bo be bamuziika nabo bano abaserikale abaali babakuuma nabo nga babakuba amasasi twa nabo nga bagwa kwoli nkugambye ssebo taata ebyolutalo tebituka matenda okutta bo banyumirwanga butereevu nga kuli kunyumirwa banyumirwa naye nno ate kali weewoonya ng'ate bw'obanga otambula n'osanga omusirikale ow'engulu eri omukyoli Mulaŋŋo Muteeso nga oyinza okwogerako ne weewoza nako agamba taata nkwegayiridde wandinsonyiye n'asobola naye osanga omwana w'Omunyankole omwana w'Omuganda maama abo nga bazibu nnyo 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 era bo nga tebalina excuse yonna mwana w'Omunyankole omwana w'Omuganda bona kugamba bano omuntu twali bw'aba erudde eno ewaffe eno abo ate bali babadde ki kaakati bo bali be twali tumanyi nti be bakambwe be batatya be balina emitima emibi nze kaakati kanjogere kati ku gavumenti ya Muzeeyi kati abakuba abantu golowooza baagala gavumenti oba abo abakuba abantu bakuba opposition tebaagalira ddala Muzeeyi baagala gikyaya mumukyawe y'ensonga yokka era singa Muzeeyi ategeera ekintu ekyo omuduumizi aduumira akabinja ako yandibadde agira ki amugenderako
amutambulirako amubuuza lwaki wano okubwa kuba bwe tubeera mu kisaawe ky'omupiira ttiimu zibeera erudda n'erudda nga zonna muvuganya kakati ate kakati era oli bwakuba munne endobo afuuyibwa liifu n'afuuwa kakati na wano mu bino ebyobufuzi kyandibadde kiteekwa okubeerawo nti waliwo liifu ali awo wakati kuba kati ngaabo bakubi lwaki kuvuganya bavuganye lunoonya obululu nabo banoonye obasinge bagende bibake kakati ffe kye twali tumanyi mu nsiko ng'okwata ku mwana yinki n'omukwatako beppa akakumbi bwe katakulya oba olula era mwana yinki najja n'awaba nti omusirikale bwati ne bakubaleeta ku paledi n'akusongamu akakumbi bwe katakulya oba olula oba okutte ku mwana yinki naye kati bwebuuza kati mwana yinki akubwa emiggo bwe gityo jja bukozi waaki lwaki akubwa olw'ebyokulonda obulonzi kimbuuza muzeeyi wange ye lwaki kuba abantu babakubira mu kamera kati nga bwendi wano mu kamera babakubira ddala n'olaba ng'omusajja omusirikale galudde akuba pwapwapwa oli agwa nayo n'olaba omukazi n'ogamba kakati ddala muzeeyi talaba buntu obwo oba ani aduumira ekintu ekyo kubanga ekikulu nga bwe nagambye nti omuduumizi yasalawo kati awo yalibadde agenda ku muntu oyo aduumira ekintu ekyo kati n'olw'ensonga eyo nandisabye muzeeyi akyoseemu baduumize abo asobole obbalondoolako bamukyayisa nno bamwongera omukyayisa wadde babadde bamukyayakyaya naye bamwongererayo ddala nze munnaye anti muganda wange kubanga bw'abanga alina emyaka 8 si bwe giri nze ndi mu 7 ekitegeeza tanzaala era kati mumuyita muganda wange kati muganda wange nze musaba busabi asobole okuzzaamu kuba n'obwo obuvubuka bwe bagenda obuvubuka obwo tebutegerekeka bulungi amiina ssebo bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala okundaba n'okumpuliriza ebigambo bingi tebiggwaayo tebiggwa malojja nebaza mukulu Kisubi omukisa guno gw'otuwa okujja okwogerako kuba n'abantu ebintu ng'ebyo ne bamanya embeera gye twayitamu ne gye tulimu kati webale nnyo webalire ddala ssebo amannya agange nze Nseera Agustino Ssaalongo atuula ku kyalo Kawalira mu muluka gw'e Buwanuka mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti ya Wakiso. Namba y'essimu eyange eri 0755 14 71 59 eya Airtel. Eye MTN 0787 81 74 78. Mubeere bulungi. Amiina. Essebo. Nange nkomya olwaleero. Nkoyanza muzeeyi. Essebo. Webale emboozi. Amiina ssebo. Emboozi yo Eva ennyumira. Emboozi yo Eva enyuma. Nakingattako. Amiina ssebo. Nkweyanziza. Kale ssebo. Atravu mulungi tuddemu omulundi omulala. Mubeere bulungi. Mwera.